Nessa nyulingi tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Ivan Bukamoli amanye eddoboozi bampita Ntambigimuzo. Tukuleetedde ebintu bingi ebyenjawulo naye ng'olunaku lwa leero tukuleetedde obadde okimanyi lwaki MC Cuts oba Edwin Katamba batyo ensonga lwaki yagobeddwa ku NBS TV n'okuba nti essaawa zino ate ayaya oba alira ku nsiko. Zino nno z'ensonga lwaki ensonga zitwategeddeko lwaki number one MC in Uganda Edwin Katamba lwaki yagobeddwa ku NBS n'agenda gye yagenze. Ekisooka ensonga ezimu ku nsonga lwaki MC Cuts oba Edwin Katamba yavaayo n'aba nti agoba ku NBS. Abantu abamu bagamba nti misconduct oba ekintu okuba nti yeesabubi oba okubeera indiscipline otaba na mpisa, nti omukulu ono yali tawa bantu kitiibwa okuva ku mukozi asimula paka ku top boss, nti omukulu ono yatuuka n'ekiseera ky'okuba nti ava ku mulamwa okuba nti buli omu gwasanzeewo amufuulanga gwebenkana n'okuba nti amusinga. Kino nno Cuts okubeera nti ali defined as omuntu atalina mpisa, yafuma abantu ab'enjawulo kogata bakozi banne abamu. Kino ekintu ekyakiraga nti omusajja ayononese paka ku extent eyo n'okuba nti nga ye kampani tesobola kubeera na muntu atalina mpisa. Kino nno tekyakoma ku session kyokka wabula ne mu clubs gyalinga akolera mu balas. Twalaba ng'agenda Facebook live avuma buli omu akola postes ng'avuma abantu ab'enjawulo, fame bosses n'abantu abalala. Wano mu clubs yali avuma almost everybody. Ne recently yali yakakuba omu ku bamanager bavinka gwe bayita Joel ku koma waawe London n'amulagako level. So yo MC Cuts. So zezimu ku nsonga station eri eya NBS jasazo negamba nti no, we can't handle omusajja afaanana bw'ati. So n'olwekyo omukulu oyo ne baba nti bamuta. Ensonga endala Cuts ali money-minded. Nti bagamba kikabika okuba nti MC Cuts abadde ayongeza emisaala ng'agamba nti akola nnyo, ye abeera mu field ye abantu yatandika program. Tusonolo ekyalina okuba nti yafiibwako nnyo emisaala, ate nga naawe bw'okimanyi nti TV ezo zirina ebintu bingi, license bikoze bitene bisigaddewo, equipment omuzaali zalina okukozesa. So nawe beekanga nga tebalina akasente bulungi. So n'olwekyo ensonga eyo MC Cuts oba Edwin Katamba naye tagiraba nga ye agamba nti nze sobola kukozesa mu million. Talina twakibakulu mu MC Cuts yali eyakyaziza, yagenze okukola outside broadcasting mukulu Brian White namuwa $5 million. But Cuts kuru NBS after 5 year komao, meaning nti obusente bali bamuwa butono ate nga kampani yonna tesobola kubeeringibwa na kuswaza image yaabwe bwetyo. So n'olwekyo omukulu ono n'abanga agobwa ku TV bwatu. Ensonga endala abamu bagambye dogo omusajja gwe bayita Douglas Lwanga mulogo mbera yensonga lwaki na MC Cuts yagweddalu. Abamu bagamba nti MC Cuts nti Lwanga abadde afuira munne emindi naye nga mu public agezaako okuba nti amufuula kyaliwe. Era kino bakitaddewo nti MC like omukulu ono gwe bayita Douglas Lwanga abantu bazze bakola nabo either bagweddalu oba bakola ebintu ebitenkanika. Tujjukira David Dash ku NTV The Beat, oyo musajja yagweddalu. Recently Cuts akagweddalu n'omuntu omu abaali bamuddira mu bigere batuuka ekiseera ne bazulika Jack Stack Katogo kogata ne muwala wa Gashumba gwe bayita Shera Gashumba nti career zaabwe zonna ziri stagnant. So n'olwekyo abantu bagamba nti Douglas gy'okoma okumwesembereza nga mulimu mu business ayinza okuviiramu akabasa. However much fe abamu tumanyi nti Katonda ebintu yabikola because Douglas yagamba Cuts ofuna byafuna. So n'olwekyo byeyo naye nga bagamba nti witchcraft abadde so influential and Douglas is the reason as why NBS sacked MC Edwin Katamba
oyo gwaita cuts. Ensonga endala fera tukimanyi nti aba ensonga endala zeba confronting mu meeting nti omukulu ono dress code ye tebadde nnungi, especially ku TV ne outside TV. Nti omukulu ono abadde ayambala engoye bwezityo kogata n'okuba nti asibira empale nga ziri ebeteno wansi. So n'olwekyo omuntu ali mu media ate nga kwe kampani enene bwetyo, kampani tesobola kugumiikiriza najjogo naddalulyo negumiikiriza n'okuba nti otanishinga image yaabwe dress code. So n'olwekyo MC Cuts n'aba nga agoba bw'ati. Ate n'ensonga esembayo, omukulu ono yafunye omulimu ku TVM ewambuga, ate nga kiteebereza okuba nti bagenda muwa ssente zonna zayagala, ayinza n'okubeera PD. So tosobola kubeera boss ng'ogenda kubeera boss ate n'osigala ng'okyakola abantu bebakosa. So ze zimu ensonga lwaki NBS yasazeewo neeta MC Cuts. Bino n'ebirala byennuba nno olinda ku episode yaffe eddako. Nkusaba ekintu kimu, subscribinga ate sharinga, obeerenga ofuna latest news about your celebrities kweno channel yaffe. Bye bye for now.